Anything media. Nze nabagamba mugamutya mwenna banaye munzikirize lino eggulire nsobola okuba nga ndibatuusaako mubale mwenna bali ku mukutu gwa Fit Media. Levixone kyadde akyasobodde okuba nga olunaku lw'eggulo akyala mu bazadde b'omwana ow'obuwala Desire Luzinda. Jjukira nti nno gye buvuddeko amuli mangi gasobola okubeera ngayitingana ngagamba nti Desire akomyewo mu kibuga ekikulu Kampala mu Uganda okulaba nga ye ne Levixone ate batuuka ku nzikiriziganya eyannamaddala. Bano nno bombiriri baludde nga bamukwano era Levixone ye yajja ye yasobola okuba nga ate afuula Desire Luzinda omulokole. Kyovula nti ensangi zino olaba Desire ng'asinga nnyo posting ebya Yesu Kristo wamu n'abantu okubalyowa omyoyo kubanga badda eri Mukama Katonda. Bano nno basobola okuba nga balabibwako emabegako nga bali ku kabaga akamu era nga kirabika nti basobola okuba nga bakwatagana bulungi, naye ebifaananyi byo twasobodde okufuna bitono ne bu vidiyo wookalaba katono, naye ng'ekyamazima kyazuuliddwa nti abano bombiriri bo basobodde okuba nga kakati bafuuse omuntu omu. Era kati Levixone n'omukyala Desire Luzinda tubaagaliza bitone byereere, ate kakati Levixone kagenda abigwemu naye abiwulire. Omukwano si myaka, omukwano kwagalana, omukwano kasita osiima munno ebisigadde nga bitambula bulungi nnyo ddala. Bonno abagamba nti ate oli mukulu kwono munnange okusiimagana si myaka, obuwangazi si myaka. Bangi abafunye abato ne babalumya emitwe, naye bw'ofuna ate asuumuuseemu naye asobola okuba nga akulumya omutwe, ate osobola ofuna asuumuuseemu n'akuyisa bulungi. So tubaagalize birungi byerere wano ku Fit Media. Levixone genda opambane.